الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه. أحباه العاذرين بيتوا وكل زابلونجي أما تندو أمجف قواتشتيب الله جل وعلا أي الله نين سنة بجرم ثم سواتشتيب الله سبحانه وتعالى كدز الصلاة زفن عباد زفزنا اللهم أمين. بعونه تبارك وتعالى نقول فوراليرو tubana musonga fogwimanyiddwa nti gwa nikaha gwa bufumbo mutulabira wakitiibwa Allah nga tegeeza ku mbeera ez'obufumbo n'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam butya watunyonnyola empangaala y'abasiraamu abafumbo mukkirize biqudratihi wa ta'atihi tuwenga tubirabako biithinihi subhanahu wa ta'ala nga nundi gwaffe gwayita twakoma tulabye idda tugaa nti lyebbanga omukyala lyatuula wakati w'okuggwawo kw'obufumbo n'okuyingira mu bufumbo obupya biizinillah nakolala omukizi tugende ku hikimatu mashru'iyatuha au mashru'iyatul idda kigendererwa ki obusiraamu kyebwalaba mu kubeera nga idda eno eteekebwawo nga erina okutuulibwa abasiraamu ababadde abafumbo abakyala nga ekisookera ddala mu idda gyetwaga nti lyebbanga omukyala lyatuula ng'ebbanga lyalyo libeera ennaku 10 ng'ali n'ebbaawi nga bakyabeera bonna mu mbeera nga gyabadde bawangaalamu wabula nga temuli ijimaayi temuli kubeera ng'abeerako ng'abafumbo naye ng'ebisigadde byonna babikola manaku 10 bwe ziggwawo ng'omusajja takuddidde mwana wattu osiba byo tambula ogende agee nti ma'rifatu bara'atu rrahmi hatta la takhtaritu al-ansabe ba'dhuha bi ba'dhin agamba nti okubeera nga tunnyonnyoka tufuna obulambulufu bwekyo ekiri mu lubuto hatta la takhtaritu al-ansabe kituuke kireme kutuuka kiseera nga tugenda kufunawo okutabikatabika kw'endyo kw'omusaayi kw'eŋŋanda ng'omwana owangamije bamugabye ewa Mustafa Kiwanuka kale kigendererwa mu kyo nti ennaku zino 10 ezirekebwawo yani fihi tabayyun mulimu okunnyonnyoka kiki ekiri mu lubuto lw'omukyala kiki ekiri mu nnabaana ekyo n'obusiraamu bye bimu ku byatunuulirwa okubeera nga edda etuulibwa omukyala badde omufumbo. Ekyokubiri naga nti tahiyatu alfustratu للرجل لعل يعد في الحياة زوجته إن أرى منه شيء أو خير في ذلك أجمع تنوكو بيرانغا باتيكاو غاب واز ewa omusajja eddembe eby'okuba nti asobola okuddira mukyala we singa alaba ng'akyalinayo ebirungi byamulabamu nga ye mwana wato obusiraamu buga nti kiteekesa idda ennaku 10 ezo oba endwala 3 kubeera nga kyansi eyo ogikozesa mama Sumayya omuddiremu oba mugambe nti tutambudde ku bye tutambudde naye wati wallah luga nti waashiruhunna bilma'ruf tokyerabira mbeera nga mweyawukana nabo ne mu mpangaala tubeere mu mpangaala ennungi mu mpangaala esinga okuba nga emanyiddwa mu mpangaala erimu okutya Allah mu mpangaala erimu okwerumirirwa mu mpangaala erimu okusaasiraŋŋana mu byonna bwe kuba kuwangaala tuba tuwangaala naye kuba kwawukana bwe tuba twawukana. Omulemwa oba category 3 egamba nti tanwihi بفخامة أن النكاح حيث لم يكن الأمر ينتظر
illa bijami'i lijal agamba n'okubeeranga kituwa obunnyonnyofu n'obulambulukufu bw'okuba nti nnika temala gasaagibwamu engeri ekiri nti mwana wattu yeetooloolera ku basajja bonna era ky'oba olaba omusajja tatuula idda ku lwaki talina byatereka mu lubuto naye ng'ekyo kiri nti omukyala sitoowayo esuubira obbanga ejja tereka mu bbanga lyonna ky'oba olaba nga tubanga obusiiraamu bwamuterawo idda gy'alina okutuula wala yanfauka illa bintidaari qawru nga tekigenda bbanga kigasa kumanya ayinamu talina okujjako ng'omaze okubanga intidaaru tawaal okujjako ng'omulinzeemu kakabanga walawula dhalika aga nti senga tekyali ekyo lakaana bimanzilati laabu kyandibadde kifuukanga muzannyo nga leero owasa n'oluga gwe ngo bigende wammwe n'atambula n'agenda n'enkya n'owasa bwotyo kama yalabuuna fi azmaamina ng'abantu bwe bakizannyiramu omulitambe gwaffe guno ntuli awasa omukyala leero ku lwokubiri ku lwokusatu n'agoba ku lwokuna n'aleeta ku lwokutaano n'agoba ku lwomukaaga bw'atyo nga yo n'omusiraamu nga bawasa abawasa agenda abawoowa bulungi nnyo era ng'oba batalaka abawane idda nkugobye talaka tula iddayo naye nga bw'omubuuza abakyala be yakawasaako aba halaali nga tabamanyi muwendo nga basukka mu 10 yahe kiki agenda aifu yantadhiri kibeera kugumiikiriza oba tukulabe ogenda wangaala otya kibula allah okeddewo idda eri omusajja mukyala ng'akola byonna akola kyatasoma yajja onkuuteko mu mugongo n'ogumukuuta nawe obadde obikola abaffe tulaba nti obusiraamu bwasukkulumya buli nsonga yonna ne bulekawo gaapu idde taalaka ensooka n'eyokubiri omukyala w'okumuddira gwe bw'ogamba nti obusiraamu bugamba nti tebukaka bantu kuwangaala idha kaana laysa fi ma'ishatuhuma khayr kyente bugamba nti abantu basigale nga bawangaala bonna okubeera ng'okuwangaala kwabwe ebirungi bikuweddemu amakuuto eri akyalabawo munne wa anna masalihatu nika la tatammu hatta n'ebyengera oba obutebenkevu n'obulongoofu bwe tufuna mu kubeera nga omuntu awasizza n'okuwasa kw'abawasizza tekubeera nga kukoma okujjako kukoma nga mwana wattu tumaze okutegeezebwa walitaqidu nekibeera nga kikakasibwa nga omukyalo ono akidi endagaano gye baakola emenyeddwawo bisababi ma olw'ensonga yonna ebeeguddewo era ng'ensonga eyo erimu eggumba etegeerekeka wa barakallahu fikum tujja nga tukoma wano biawnihi tabaraka wa taala ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضي ومرضى المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين kitiibwa Allah tukusaba otusuusa otuwonye endwadde ezituyikiriza n'abasiraamu bonna wamalahu haqqa alaina na bonna be tulinako n'atulinako akakwate birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum.